abalungi be basinga obungi ababi. Abatuliriza abatulaba abandaba mwebale Dream TV Alex Mukulu mu programu yammwe abalungi be basinga ababi obungi. Ekyo ne buyagala ki nkikiriza era nkimanyi nti abalungi be basinga abantu ababi obungi. Abantu ababi batono, abalungi be basinga obungi. Olwaleero mu Uganda tugamba nti tulina mobile phone. Nekikwewuunyisa nti tuyinza okuba nga tulina mobile phones, abantu abaagula mobile phones oba smartphones nga balinga miliyoni 9 mu Uganda yonna. Bwe baba nga bali miliyoni 9, oyinza okubuuza nti kakati mu Uganda abantu abalina essimu be basinga obungi. Olw'okuba ng'olaba nti buli muntu alina ki? Essimu. Era oli bwakubuuza oyinza okumuddiriramu awo n'ogamba nti abantu abalina essimu mu Uganda be basinga obungi. Tekiba kituufu kubanga abantu ddala abasinga obungi mu Uganda tebalina smartphone. Naye bw'okiraba wano mu kibuga oyinza okugamba teri atalina ssimu. Ngezaako kigeraageranya n'omubi n'abalungi nti essimu ezo zonna smartphone ze tulina ziyinza okwesanga nga ziri miliyoni 9, kale tezisukka miliyoni 10. Kyo weekiri mobile phones ziguliddwa oba smartphones abantu ze bamanyi. Naye nga Uganda tuli miliyoni 45. Uganda bwe tuba tuli miliyoni 45 kiba kitegeeza nti abantu abalina essimu be batono okusinga abatalina ki essimu. Miliyoni 10 zezirina smartphone, endala 35 tezirina. Ate bano abalina 10 ku miliyoni zino 10 abalina ddala essimu ezikola eziriko data eziri active. Bw'oyawula ku 10 ze tulina mu ggwanga lyonna oyinza okwesanga nga tulina essimu miliyoni 2 zokka nga ze ziri active obulungi, eziriko data eziriko buli kimu ezikola abantu abakola bizinesi bakolera. Ekyabalala baagibba kyokka bo bali abantu bakyamanyi eyo essimu ekola. Naye nga baagibba dda teriiko, tolina data oba tolina kiki. Kakati ekyo njagala mukitunuulira awo mukirabe nti ddala abalina essimu be batono. Ntegeeza wano ababi be batono, abalungi be bangi. Tunalabye omwami mu mawulire oba ku TV nga annyonnyola ebintu bino nga bwe biri. Naye tugume nti abalungi banatandika okuvaayo ivo tewangula good mu mizannyo buli kanaku
omuzannyo gugamba and they lived there after and they lived there happily after kiringa ngamba bumala you go and live there happily. So lero njagadde okubeera mu studio muno okubalaga of course abamu mumanyi studio zino nga bwe ziba naye technology engeri gyatuleetedde ebizibu kakati abayimbi baffe bakozesa studio nga zino mulimu kompyuta zindalo piano byebyoka tewali jazz drums tewali kwegane tubanga music gwe tukuba mubi tuli limited nti gwenze bwenkwata gitabo nti nenoonya tubadde tulina oluyimba wano oliwo abagenda ne bambuuzabuuza ebibuuzo olina omwana gwe wazaala ayinza okukola ebintu bino olina omwana anaakusikira naye mbagamba ekitone tekisikirwa talanta eyinza okusikirwa ekirabo kiyinza okusikirwa naye ekitone nedda akati bw'aba ayimba nga tukuba wano kati oyo muwala wange ng'ayimba ennyimba abambuuza olinayo anaakukolera simanyi biki ebyo naye nga muyimbi naye tabeera kuno kale Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I bring. Let your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Oyo Gwendolini mukulu kakati bwe tuvaawo twandibadde tulina ebintu ebirala orchestra ebintu ebifaanana bwe bityo naye nga bwe tuba limited wano nga bwe tugenda okulaba tufuna music omulala ow'enjawulo olwaleero embuuza mbadde tujja wamu ne bannange neŋŋamba nti olwaleero waliwo embuuza eyinza okukyuka ng'owulira abantu babuuza nti ebisaaniiko bibali batya eyo ebisaaniiko bibali bitya eyo kati muli mutya eyo n'ebisaaniiko bannange ebisaaniiko bibali biti ebisaaniiko bibali bitya kati embuuza ebisaaniiko byagenda ne bitugwira abantu baffe ne bafa abantu bakyaliko ebyebisaaniiko naye ate waliwo ebisaaniiko ebirala ebyongera okutugwira nga tuva eno muki mu musiki abayimbi baffe abakadde baffe bato n'emiti gyaffe nga bwe nagamba nti ensi okugiraba ng'ekuze olaba engeri gyeyisa emiti gyayo abakadde baayo n'olulimi lwayo olwaleero olulimi lufudde owulidde olulimi omuntu takyayinza kwogera lulimi oluganda n'amalako nga tataddeeyo kigambo kya luzungu n'olw'ensonga eyo olulimi nalwo lugenda tenga abantu abalina okukwata olulimi okuba nga luteredde emirundi egisinga beebo abawandiisi b'ebitabo abayimbi be bakwatirira olulimi lw'abantu ne balukuuma kakati nga tuli wano njagala tugambe nti bwe tuva wano mu nnyimba zino tuyimbira abantu kati waliwo ennyimba embi waliwo ennyimba ennungi tunaakola tutya abalungi bayimbe ennyimba ennungi ogwo buvunaanyizibwa bwaffe nga nze naddala okulaba nti twandisobodde okukozesa ebintu bino tekinologi obutatufuga ffe tumukole ki
tumufuge. Michael Jackson yagamba nti mu nnyimba ze tajja kukkiriza technology kumufuga. Ye yalina music we yafuga technology. Kakati abayimbi baffe tutandise okufugwa technology mu kifo kya music waffe okufuga technology. Ekyo kye kiri ne mu byobufuzi. Gandhi kye yagamba aleke buli mpewo eyingire naye teri mpewo ejja kumufulumya mu mulyango gwa nnyumba ye ave mu nnyumba ye. Naffe bino ebintu byonna bwe bijja tubyanirize naye ate bireme kutufulumya muki mu gundi yaffe. Njagadde nno leero tube nga tukola bino byonna n'essimu nga nzikwata mulaba naye situkkiriza wano kubanga nkubira essimu n'okubedda mutusonyiweko. Bino muva ebitabo kati nga kano tusobola okukikola. Music agenda okufuluma wano yandibadde afulumye nga muwandiike bulungi, staff notated bulungi byonna, naye olugendo lukyali luwanvu so nga ne gye tuvudde wawanvu. Kakati bwe tumala okumanya nti tulina obuvunaanyizibwa bwaffe okukuuma abantu abalungi, njagala nnyo okubagamba nti omulungi omulabira ku ki? Emirundi egisinga abaddewo omusajja ono mu parliament ayogera ebigambo ebizibu ennyo, namulabye ayogera ku mawulire. Naye mbagamba nti bannange, omuntu bw'aba akozesa omutima at any given point, omulala akozesa omutwe aba alowooza nti gwakozesa wano totegeera, kubanga ku ssaawa eyo ye aba akozesa bwongo. Kati gwakozesa omutima, katugambe emirundi egimu bw'osanga omuntu oba accident ng'emmotoka etomedde omuntu, emirundi egisinga ku ssaawa eyo tukozesa mitima okusaasira, okuyamba. Oluusi obwongo buba tebukola na nnyo naye omutima gwe gukuleetera kati byonna by'okozesa. Therefore omusajja oyo nalabye ng'ayogeza mutima. Kati omuntu akozesa obwongo, wabaawo ekiseera ekyokozesa obwongo n'ekyokozesa ki omutima, oba byombi omulundi gumu. Naye ng'emirundi egisinga artist tukozesa nnyo wano, oyimba embeera zo, feelings zo na biki na biki na biki. Kakati bo abantu abakozesa obwongo nga ba members of parliament bo baagala nnyo okubeera wano to reason, naboogera ebigambo ebizibu. Nga mukwano gwange Honorable Mbidde byatera okugira nga bizibu ng'abantu tebabitegeera bulungi, naye bo baba bakozesa ki bwongo ku ssaawa eyo mu parliament. Kujjako mpozi ng'ate omuntu afudde ne bamutwala mu parliament ne batandika okukozesa ki omutima. Ki ekisingako obulungi? Nze ndowooza nti emirundi egisinga byonna nga bigenze omutima gusigalawo. Therefore the heart tukozesa bye tukola. Heart erimu emotions, anger, obusungu, joy, essanyu, disgust, okwesisiwala, okumira oluti, disgust, okiraba, surprise, omuntu afudde temutegedde nga kati tusaasira Oweekitiibwa Gordon wava muno yafiirwa mutabani we Kayima, but it was a surprise just like that. Pam, omuntu afudde gwe mbadde mmanyi nti mulamu. So mu bulamu tulina surprise, and when that happens emotions ezo zonna zibeera wano okusinga. Naye abantu baffe abasinga obungi naddala ababi baagala nnyo okukozesa obwongo bwokka. Ajja kufumita kubanga kyayagala yabaza ayagala ssente zo, naye nga mu kufumita omutima gwandibadde gukolera akusaasira aleme kufumita. Kati yakibuuka ekyo n'akufumita ng'obwongo bwe bumugambye nti bw'ona omuggyako miliyoni eri ojja kubuuka, era ye gyabaze. So akozesa mutwe, takozesa mutima. Ekyomutima yandibadde tabba muntu n'amufumita, okiraba, newankubadde okoze ekiso. Mirundi egisinga ababi bakozesa nnyo obwongo, abaza mutwe, naye omulungi abaza mutima. Oyo bwe naamukola kino anaawulira atya? Bwe naayogera bwe kiti
omuntu anaawulira ati oli. So bw'olaba ng'omuntu akozesa nnyo reasoning, which is the problem, nti abantu baffe baagala nnyo ku reasoning naddala bano abatono ate abayize abasomyeko. Those few ne education creating abantu abamu nga babi ne bayiga okuwandiika, mu kuyiga okuwandiika ate afojinga cheeke n'akola cheeke nga nafojinga amanya ku cheeke olwokuba yayiga okuwandiika. So now education yemuletedde okufuuka omuntu omubi. Kakati mu kifo ky'okukozesa wisdom which is the heart ajja kukozesa knowledge which is the brain. Okiraba knowledge agina awandiika bulungi n'asayininga cheeke nga abba sente. Kale tekikola sense. Okiraba knowledge agirina naye alakinga wisdom. Nti manyi nina knowledge y'okuwandiika naye wisdom sikirizibwa kuwandiika cheeke nga ngiforges. Ekyo kikozebwa mutima. Holidde. So ababi abo abatono essimu ezo entono ze tulina, abatono abo be tulina abasomyeko emirundi egimu ate be balabe baffe abasinga obungi. Therefore tukoze tutya? Tukongere nnyo okozesa ki? Omutima. Kintu kikozese mutima. Oli mu kibiina gundi, oli mu kibiina gundi. Omutima teguwakanya. Mutima teguwakanya. Mutima guvuganya buvuganya. Mutima guvuganya kubanga katugamba omuddusi. Muddusi misinde jadduka addukira ku mutima ogwo nga gukuba bwe guti bwe guba tegukuba bulungi. Olidde. So omutima kuvuganya mu sports tuvuganya tetuwakanya. Politics kuvuganya si kuwakanya. Oli bwaleeta A gwe leeta B, oli bwaleeta D gwe leeta C. Leeta the better. Buli omu aleeta the better idea yo nungi nti ye naye nina eri better than your idea nti eriwa nti yino nti ye tuba tutwala. Always take the best. Okitegedde. So twandizeeyo ku mutima ne tukendeza wano okwefuula abagezi ennyo. Atuvulaba omuntu yafuga eggwanga naye ate abagamba nti kale you people mwakula mutya muba mwabaki ate nga gwe obafuga ate b'obuuza nti baakula batya oteeka okuba ng'omanyi be baakola abantu. Kakati ekintu ekyo kijja olw'okuba omuntu ayagala just reason. Ekyo tekiriyo. Tuliwo kusaasira bantu, kuyambagana bantu, kugabana n'abantu, kusharinga n'abantu bye tulina biki kubanga tufe enkya ebitukoze ne tubireka era obirekera balala. Okay. So why then tulumangana tubojjagana under the pretext nti twasoma or under the pretext nti we know how to reason ne tubojjaganira mu luzungu. Sajja bakubaganya ebikonde mu City Council mwabalabye bakubaganya ebikonde bali mu mataayi abalala abalala tebakubye ebikalu kati babadde bakola yukyaba batalina batakubye n'ebikalu. Tubojjagana tulyaŋŋana kulunkalu ne kulumbisi mundeku egi agenda obbasiika ali ogwo mwenna abali naye mwe muli mundeku mugamba nti mujja gifuluma waapi oli abakutte bwati agenda basiika kubali. Therefore abuuza mulungi yaani omubi yaani nkugambye omubi abeera nnyo wano beba Bill Gates babi. Lwaki? Nti ensi bagala kukendeza abantu abalimu baba tulimba okendeza abantu abali mu nsi gwana kati bo reasoning kubanga abantu bangi nnyo emmere tejja tumala mululu bagala kendeza abantu. Ekitegeera bali wano mu mutwe bali be bagenda okendeza tebabasaasidde nti balina abantu baabwe balina famire zaabwe balina abaana baabwe balina bakyala baabwe. Kati obaweereza eddagala oba libatti oba vaccine oba olw'okubanga oyagala ogenda ku mwezi ebintu ebityo ali wano science bascientist babeera wano teri Katonda ate omanyi otya nti taliiyo nga taliiyo teri sente otegedde oti kitegeeza kizibaayo naye kati kiki teri otegedde nti teri teziriyo therefore zibaayo teri Katonda otegedde taliyo therefore abaayo. Newe badda wano scientist nti
2 plus 2 is 4, whether you like it or not, which is not true. So abalungi babeera wano mu mutima, baba nnyo wano. 75% eba wano, 25 nagirekerawo. Omubi aba wano 100%. Sajja tumutemo kiki eritaka tulyagala, nyumba ze tuzaagala. Wamma otufuna nenju eyo tugenda wano, bali wano temuli kusaasira kwa nnyini nju gye bagenda okumenya oba okubba. Therefore bw'olaba nga omuntu akozesa nnyo wano, nze nange nkozesa nnyo wano nkimanyi, naye ate bwe ekinyamba ku stage ndeeta wano. Okay, in my job nkozesa wano. Naye oluusi nga bwe mbagambye, education egenda netuwamba reasoning. Naye ne Katonda ayagala reason, kubanga Bible egamba let us reason together. Naye ayagala reason. So naye ate takikulekera nnyo, kubanga ajja kugamba ebibala by'Omwoyo Omutukuvu temulimu mujja kubeera mu love, joy, peace, patience, kindness, goodness, self control. Ebyo byonna tebijja wonna ate. Naye nga oli agambye nti let's reason together. Right. Naye ate bw'atuuka eno, love your neighbor as you love yourself. Bamuse basonyiwe tebamanyi kye bakola. Kati gwe bw'oba muto wano ehoga nti nabo tubuuke. Kati ye yagamba nti mubaleke. Ekyo kiri wano. Mubasonyiwe kuba kye bakoze tebamanyi. Heart, not brain. Therefore, good, concentrate more here. Bad, genda awo onambuulira. Akuume.